Okay, good morning. Good morning. It's a new beautiful week. Nandyega tukubuuza gwe osasudde ki Mukama? Omuwadde ki? Okulaba nti alukeseza olunaku olwaleero bannange. Tumwe ekitiibwa bannange, tumwebaze, tuyise emikono mu maaso tugambe nti Mukama yeebale tukuuma. Bakulisayo nnyo mu weekend. Of course, weekend tugiyiseemu, tufunyeyo amawulire amabi from different people, from different families. Tubasaasiddeko nnyo abafiiriddeko abantu bammwe n'abafunye amawulire amabi in any form. Of course, bibaddewo instances over the weekend. Mukama tumwebaza kubanga atukuumye. Okay, olunaku olwaleero, yes, omuntu ono tumukomezaawo nate era tunyumyemuko naye on the lighter side of life. That is owekitiibwa Alhaji Professor Badru Kateregga gwe tugenda okubanga tunyumyamuko naye tubeerenga of course tumanya what has he been up to, ebyenjigiriza bigenda bitya, bitambula bitya ku university, abaana be abatumbudde all the way from the diaspora. Thank you so much for tuning in. His family, ne staff of Kampala University, n'abalabi baffe mwenna bali all over the world. We thank you so much. Now, the person we're talking about is a Ugandan academic, entrepreneur, and also academic administrator, vice chancellor or founding of Kampala University. Ali bintu bingi nnyo, profile nene nnyo, naye for now tugenda kubeera nga tuyingiramu mu bulamu bwe mpolampola ate tumanye ne kyabaddeko right now. Kale paka ssaawa 4 ez'okumakya, nze Stella Nante, Mwasuze Mutya. Okay, omuntu ono gwe twogerako naye agasse ettaffaali ddene nnyo ku byenjigiriza bya Uganda. He's very vocal about the education system in Uganda, mu byemizannyo, yes, mu bya bizinensi, mu bya famire, mu byenkuza y'abaana, kwegamba mu byeddiini n'ebintu ebirala bingi nnyo. So omwami ono bambi bingi nnyo bye mulabye mawulire, ate bingi nnyo bye tulabye akola in our community and in our country, Uganda, n'okutwaliza ensi yonna. I think Professor owekitiibwa Professor owekitiibwa bakikuwadde eki that title balikuwadde? Owekitiibwa? Yes. Ekitiibwa ekyo kikulu nnyo. Yeah. Nga namusa abatulaba. Yes, sir. Ku makya kano. Yeah. Era nange mbabuuza Mwasuze Mutya. Ze owekitiibwa. Yeah. Ekyo kintu kikulu nnyo. Yeah. Kubanga eyo title Kabaka yagikuwa Ssaabasajja Kabaka. Yes. Gwe tuyiteera beene. So obeera w'ekitiibwa kitegeeza nti oyawukanye ku bantu ba bulijjo mu mbeera zo n'ensa zo n'ebikolwa byo. Y'engeri gye tukitambuzaamu awo kubanga tetuyinza kwagala kuswaza Ssaabasajja Kabaka. Yekka agaba tayita eyo. Ekyo ndi musanyufu nnyo kuba nti mbadde wa kitiibwa okuva 2010 ate nakati ng'akyagenda maaso. Amina. Maaso mwogi yannondayo. Amina. Abantu abaana ab'emikwano, the staff and students of Kampala University nabona abalaba sooka obabuuzeeko beebaza okutuninga kubanga wangambye bonna kwebali. Abantu baffe mwenna okusooka famire yange naddala abaana bange abali kuno n'abali mu diaspora abamponya ebizibu gye buvuddeko awo ebyandeetera okwambala seppeewo ng'ate abasiraamu tetwambala nnyo seppeewo. Bannakampala University mwenna gye muli mbeebaza kuba nti muyimirizaawo ekintu ate mu kiseera ekizibu naye ng'ate tuli basanyufu. Kampala University kati eri mu myaka 26 beddu ng'ate nze nagitandikawo. N'abo mbeebaza nnyo. Ne bwe tubeera ebweru wa Uganda twakateekayo universities 2 endala
East African University Rwanda, ngeri Nyagatare ne Kigali, eyo naye esomesa abaana East Africa. Netubayo ne the East African University Kitengera, Kenya, zo kilomita anazo okuva mu Nairobi. Nayo esajja kudde yafuna chata abantu baayo babadde ba mugaso nnyo gye tuli mu kutumbula ebyenjigiriza era munnange babadde banjogerako ate ne babeera beeraliikirivu ku byantuukako naye Mukama mulungi era mbatumidde bonna ab'empologoma bonna omanyeza chairman w'ekika ky'empologoma mu nsi yonna abascout bonna the chief scout of Uganda n'abalala bangi mwena bajjama mwena abasiraamu abasabidde edduwa ez'engeri yonna okunyambako n'abo abatanjagala nabo nsaba Katonda abagonze emitima tutere okutambulira wamu. All right. I will come to that later. Naye onyumye bulungi nnyo. Ani yakulondedde kakala kano ne suuti eno? Who picked it for you? Eyalonze ebyoyambadde. Abaana. Abaana. Nga bamanyi test ya papa. Balina okulaba nti ndi smart, nti ntambulira ku mulembe, era ntabula n'ebinjamu. I know, but you look very smart. Thank you so much. Olinga mu film star. Are you sure? But anyway, badde bansede akafaananyi ng'oli n'omukulembeze w'eggwanga, osisinkanye abantu ab'enjawulo, osisinkanye kabaka wa Buganda, osisinkanye omukulembeze w'eggwanga, President Yoweri Kaguta Museveni, ndowooza baali bakuteekako, I don't know. Banteekako ekitiibwa ekya Nalubaale medal, ndi national hero. Ffe bamu kubateeka ettoffaali ku lutalo olwaleeta changes zetulaba kati wadde buli omu aziraba bubwe naye ffe kye twagenderera kulaba nti emirembe gijja mu Uganda tutule wano twogere nga twogera ku mirembe neggwanga okugenda mu maaso. Nkusinkana abantu abo mu lugendo olwo golooza oyigiddemu ki? Kubanga balina different balina nabyo ebyenjalo bye bakoze mu bukulembeze bwabwe mu ttaffaali lye bagasse ku nkulaakulana y'eggwanga n'ebitundu ebyenjawulo ng'obayigiddeko ki obasinkana? Abakulu abo tubayigiddeko bingi. Obukulembeze tulina okukimanya buva wa Katonda. Kyova olaba bamumwagala oli agende naye nga Katonda tannakkiriza talina gyagenda. Naye tubayigiddeko nti we bateeka essira oluusi wabaawo ekitambula naye oluusi abalala bakisoma bulala oba nabo balina okuvuganyizibwa. Si buli kye bakola nti kibi, oluusi kiyinza n'obutaba kirungi nnyo naye mu ngeri Katonda yabaawo obuyinza okukulembera abantu baabwe. N'olwekyo tubasaba bulijjo okubeera benkanya ekintu kitambule bulungi naye tewali kitambula nga tekirina opposition. Naffe abatuwakanya gye bali. Tukyetaaga okulaba nti tukola ebintu nga biri mu layini. Oyogedde ku baana bo ate we mbakonyeeko n'oteekako akamwenyumwenyu. You love your children. Bintu ki by'osinga okwenyumirizaamu nga taata? Nga taata? Abaana abo benyumirizaamu ekisooka baasoma. Bayigirize. Tewali kubonanoonya mulimu. Naye ate banjagala. Bwe nagwamu bizibu bye nagwamu maka gange, abaana baleka emirimu gyabwe gyonna bali mu nsi yonna mwe bali ne badduka ne bajja ne basobola okunzija mu nju
ne bantwala mu ddwaliro. Bwe twatuuka mu ddwaliro Profesa Kiryabwire yali agenda yagamba mwebale nnyo baana mmwe, abadde asigaza ssaawa nnya zokka muba kulwayo nnya, oyo ye abadde agenze. Ati ekyo kyokka kye baakola okufaayo ne balaba nti banzijja mu katyabaga benyumirizaamu nnyo, naye nabo ng'abantu ebintu bifo babadde bamukwano, buli kyenjagala bakimpa wadde bakimanyi nti buli kye bampa kiina. Waliwo ebibala abazadde bye batera okuteeka mu baana oba omuzungu akiyite values that you've instilled in your children. You talk to us about them, you as a dad. Abaana oteeka okubasomesa eddiini, okutya Katonda kikulu, amagezi mwe gakola ki mwe gatandikira. Ewange tewaliyo muyaaye, tewaliyo omwana atatya Katonda, bonna basomye Kurani bagina, abalala bagina na mutwe. Ekyo kibayamba okufuna obuvunaanyizibwa, ate tubasomesa bategeere ensi bwekola ki beera mu Katonda ng'ate osomye ensi ejja kwanguyira olwalonga. So nobateekamu ne value okuwa abazadde ekitiibwa, ekyo batuwa ekitiibwa, batwagala, bategeera era basobola ekintu okukitambuza. Era kyenkakasa bannayuganda ti kati ne bwe ŋŋenda bulijjo buli omu abadde abuuza bw'ogenda ani gw'otulekedde, kati tiimu weeri. Nzigumivu bulungi nnyo. Nalaba of course ebyakutuukako byo tugenda kubyogerako, naye sinsi oyogedde ku baana, nalaba nga obenyumirizaamu nnyo era ng'ogamba obayingiza ne mu bukulembeze bw'okurunninga university. Yes, ekyo kyayamba kitya mu twakyogerako kubanga buli kintu kibaako nnyini ekyo, si buli omu yenna nyini university. Okugikolamu tekitegeeza nti gwe nannyiniyo. N'olwekyo kye twateekako essira bwe bwannannyini, kubanga ebadde yange wadde waliwo abagamba nti banninaana nabo yaafu nkwatiraako tebuba bumbowa. Naye kati bano public bulijjo kyebadde yeeraliikirira ennyo, Profesa waagenda kati atulekedde ani, kati nabaleetedde ne mulaba nti abo be baki be basika bange, katukole nabo nga nkyaliwo mbalage guidance, ekintu kireme kukola ki kitutwalidde time nene. Bwe tuba twogera university, si Kampala University yokka, tulina universities 3 ate bw'ozigatta zonna zirina branches eziwera 10. Ekyo si kintu kitono. Olwekyo ate tokiteekamu buli omu. Family, this is a family business. Era family erina okugigira, naye tekitegeeza nti bo be bagenda okugifuga yonna, nedda, be bagenda okugiyimirizaawo. Yenjawulo. Abafuzi be bajja okulonda abafuzi nga bwe mbalondako. Okay. Ogambye nti no, of course, legacy, living a family business legacy. There has to be structure. There has to be like policies and everything governing this particular business. It's a business because it's a business, yeah? Naye okukuuma legacy eya family eyo okikoze otya, ate era oyinza okwogerako n'abazadde baffe abalina family businesses naye nga tebamanyi kugamba kyakukola okulegawo legacy eri gyoyogeddeko. Ekisooka oteekwa kubeera ne gye bayita succession plan eri very clear. Ekya bwenvaawo ani adda mu kintu n'akikwata nekisobola okukola ki ekireeta ebizibu wano mu Uganda ne Africa okutwala wamu. Abazadde bagenda ne bakola emirimu
ne bayitirira naye ng'abaana tebabadde involved. Kati omwana ne bwali basomye atya ng'ekintu teyakituulamu nga kitandika watandikira wabeera ki wazibu, so oteekwa kumujja eno wansi twasomanga n'abayindi Makerere naye ng'omwana oluva ku campus alina okuddayo okutunda omunyo, alina okuyiga okukwata ku ssente azirabe aziwunye nako ekyo ategeere nti esente bazikwata kiki bwe bati era olaba bizinesi nyingi wano abaana babeera Bulaaya nga bwe babadde abange nabawa kati bwogenda omwana ye ayagala kutunda butunzi addeyo eri gye yabeeranga taba na value nti kino ekintu muzeeyi yakiteekako time bwe buzibu obuliwo naye ekyo kati ewange kyafuuse ekikafuwe bajja kukitambuza paka kuwulira bubi ate abaana nga bw'obafuna ng'ogamba oba abantu bafuna nga their interests are not in that particular field gwe gy'obadde ovuga, how to advise the parents bakole batya? Kati olina okukibaagazisa. Bantu bangi bagenda ne bawasa abakazi naye baba tebabaagala, oluusi baba bawabuwiri oba kiki, si buli awasa nti oyo gw'ayagala naye bw'atuuka awo ebintu bikyuka. Omunabuuza omuyindi nti mmwe muwasa famire biki, agati waffe tuwasa famire kulaba nti esente tezigenda bweru eyo sooka owase laavu enejja oluvannyuma ate ejjira ddala ejja mu full swing nekuyoola on your feet. I was swept away. Yeah, but I understand. Well, okay, now building Mchali Kwecho, why? Because we have so many businesses in Uganda. Zile muku struggling mu mweyo line nti abazadde bakola buli muzadde akola kiche abaana ne babaleka mu bbanga awo. So twaga kuba advising and let them include the children in their businesses. Maybe it can help them somehow along the way. Exactly. Okay. Kakati abalabi bafa batulaba gwe mweyo story oyizeemu ki wano we tuli right now, because we have so many people running family businesses but obubulamu obwo bulumira bwe twetaaga okutereezaamu here and there. This is a gentleman here building his legacy and abaana kati ate bakikuttemu and they're making sure business ene egenda maaso oba legacy ya family bagiupholdinga ebeere nga eri successful. Kale katumulemu katono nnyo bwe tukomawo tutunuulira ate ebyagwa ebizibu ebyatuuka ku mwami Kateregga n'engeri gye yakiyitamu. Tuwumula. Okay, kulikayo nnyo mukuwumulamu okwo tukyagenda maaso tuline Professor owekitiibwa Professor Alhaji Badru Kateregga gwe tulinayo olunaku olwaleero. Tuwumulidde tubadde tutunuulira ebyensikirano era amateeka engeri gye gakyukamuko byakyukamu, so and people twalita wano lawyer n'atuyitiramu ebintu ebyakyuka and kweno legacy nga tumaliriza legacy gy'olese. How are you going to make sure that tewali kusika abantu ave ebweru gagamba nze bampaako kino nze nange nina kufunako kino ku bintu? Manyi bw'oba oleka ebintu bwe bityo osaba ne Katonda akuyambe bw'obirekera babeere bategeevu kubanga bw'obaawo kirala ne bw'otobaawo bikyukamu, naye ekikulu mu byonna era gwe kwe kulekawo kyoyagala ebintu bwe binatambula. In short, abantu tubagamba balame bawandiike testamenti zaabwe nti kiyamba abo abaliddirira okulaba bwe batambuza ekyo gwe kyewayagala. Mu mateeka priority yoyo alami batera okugiwa ekitiibwa.
wadde abalala basobola okugikyalenjinga naye bwoleka ebintu byo obitadde bulungi mu bwino kiyambako okusinga okubirekera abantu abalala bobagabe oba bachapulenga bwe baagala. Okay. Yes. All right. I thank God that Professor okyali mulamu despite ebizibu byonna ebyaliwo. Wagamba obadde tewandiyambadde nankofiireyo singa ebintu ebyaliwo tebya happeninga naye Mukama tumwebaza nti okyali bubuuno wano, you're smiling, you're healthy. Thank you. Incidence eyo waliwo a report efuluma last year around October in Monitor. Police yagamba nti abantu abasajja abava mu Elgon side they were suffering silently because of abuse, and the reason why they were suffering was because of cultural expectations. Nga basirika n'okuvaayo okugamba nti bannange nayise mu kino ng'omusajja society erina engeri gyekitwala ne gyekikwata neesalirawo omusango. Bwe wayita mu bye wayitamu Professor, a man of your stature, a man nga ggwe w'ekitiibwa, you are like, no, I am going to come out and speak about it. Why did you do that? Ekisooka nze ndi wanjawulo mu bantu abalala. Ekisooka ndi professor. Omulimu gwa professor is to administer knowledge. Ate ndina mulwanyi. I'm a liberator fighter. So character yange ndi open. Wabawo ekikyamu kiyita kikyamu. Wabawo ekirungi manya nti ekyo kirungi. Siza kuddira kirungi n'ekiyita ekibi. Kati ego abantu yebaleetera ekizibu. Tibakunyigiriza bulijjo mulowooza nti abasajja be banyigiriza abakyala buko naye abakyala banyigiriza abaami bangi naye abaami batya okuswala owulidde ne bafiira omwo naye nga banyigirizibwa. Oyinza okulowooza oluusi nti mukyala yakunyigiriza yeka naye bw'aba akunyigiriza ate oluusi aba n'abaana be nabo kubanga mu ngeri nyingi abaana maama kyabalagira nabo kyebakola ki kyebakola. N'olwekyo ne Kurani waliwo egambira nti mubegendereze nnyo abakyala bammwe abo n'abaana bammwe bayinza okuba ekizibu gye muli. N'olwekyo kino gyekiri kimanyiddwa naye waliwo okutya banangamba batya nti Professor omukazi yamukoze ki yamukubye oba yamwonoonya obwongo aneki. So nze mu nature yange sirina kyentya kwogera kubanga bwe gabanga gasigadde mazima gabeera mazima. Naye society wano waliwo oluusi yo emanyi nti abakazi be bayikirizibwa naye n'abasajja abafiira mu mbeera ezo. Genda olabe bakazi bameka abasewa n'abasajja yawulidde. So n'olwekyo saayagala kubamu abo nfe mu kimugunyu naye ng'ate kyeyewuunyisa omuntu omuwadde buli kimu kyatalina yajja n'akaveera ayagala atwalira olega abantu bwe bagira. So n'olwekyo embeera eyo yaliwo naye twalina okuba open to society. Gwe bw'oba onjajinga bubi tebinkwatako. Mind your own business. I have to mind my own. Naye saagala kufiira mu kimugunyu. Omuntu gwe abadde nange emyaka 15 agamba yazimba university holiday is my partner holiday and so on. So oluusi bannaffe basaba
abazungu bagamba nti osaba omuntu inchi bw'omuwa inchi ate ayagala atwale yaadi yembeera ye. I'm open and I'm not worried about anybody kubanga buli kimu kiinamu a man of 50 titles kati n'eri akawonawo twaligaseeko. Oh, indeed. That is a good one. Professor Kawonawo ndikugattako naye nga mwogo omusango ogwo gwonna wagenda ne ku poliisi n'oguwaaba oba kyakoma mu media? Naye poliisi teyanyamba. Lwaki? Nkyogera lwatu wano nebuulya abantu bulijjo mu bantu abatayambiddwa ate nga ndi national hero. Wulidde nasanga poliisi nga tefuddeeyo ng'eri poisoned by the other side. Kubye eduulu nekola ki naye sifiiriddwako neŋŋamba Uganda yaffe bwe twali tulwana okuleeta eddembe wano twamanya nti ensi ejja kubaamu rule of the law, peace and so on. Kati osanga abaana aba emyaka 32 be bavumanzi owa 75 ekyo tekibangawo mu mpisa zaffe. Ulina kugamba Kateregga mulimba, Kateregga muki, amwe professor, amwe an ambassador. I am an old man, I'm a national hero. Kati ogwe tomalanga ko even in the first degree ngoyogera ne professor omugamba ki ulite nakuvuma very open ate n'omuwabira ne batabaako nekye bamukoze. Kati eyembeera enewunyisa emyaka eginajja lino eggwanga lyetwalwanira lifaanana litya. Yawulidde abakyamu ate be batwala obuyinza. Ng'olowooza tukole tutya okukyusa endowooza eyo like where but this generation ate tunuulira eri the other generation like temulina kye mutugamba and everything like, tulina kwongera kusomesa ddiini mu bantu. Tulina waliwo amasomo ageetagisa ethics na biki abantu be batakyafaako morality na biki ebyo katusome medicine ne science naye nabyo tetubyerabira. Olaba mu Saudi Arabia ne bwoba osoma medicine olina okusoma Quran and Hadith. Okitegeera ate oyongereko mu America olina okusoma African history olidde oba American history ne bwoba tonnaba citizen mu Bungereza nawa olina okusoma history y'ensi yonna ki. So waliwo amasomo ge balowooza ennaku zino nti siga mugaso naye ate gatufuula ki kituli embeera eyo. Okay. Eddiini ebakkiriza ng'abasiraamu okuwasa omukyala asukkamu omu. Kituufu nnyo. Yes. Ebyo bwe byabaawo. Era ekyo tukyebaza nnyo Allah okukituwa. Lwaki? Okay, lwaki? Lwaki? Ebintu bingi. Kati bw'ofuna agenda okutta nga gw'ogamba nti kansigale n'ono. Era kye mbadde nkubuuzaawo nti wafunamu kuno gamanyi ono biganya okutereera eddiini ekukkiriza. Ate oyinza n'okubeera n'obulwadde n'afuna obuzibu owulidde kati tekitegeeza nti afunye obuzibu ye mugobe owulidde naye omujjanjabiraawo n'obuzibu bwe ate naawe obuzibu bwe n'atabukusiiga all the time. N'ofunayo ku mulala alhamdulillah obulamu ne butambula naye nga n'olyo mwina. Okay. Eddiini eyigiriza ki ku bufumbo? Ku bufumbo eddiini y'obusiraamu eyigiriza ki ku bufumbo? For example, communication, okwagala, submissiveness ey'omukyala eri omwami, ebintu bwe bityo. Eddiini kumpi zonna ziyigiriza kintu kyekimu. Omukyala yenna omutuufu ateekwa okugondera bba. Era omwami ye head of the family mu buli ngeri. Kati omukyala bw'atandika okukola omulimu gw'omwami ebizibu bwe bikola ki
webitandikira naye tuyigiza okwagala omukyala tuyigiriza okumufaako oluusi ne bw'aba takoze mulimu gwo ne bw'aba akola gw'olina okumugulira engoye gw'olina okugula emmere gw'olina okusasula school fees omukyala bamuwa eddembe liyitirivu mu busiraamu kati bino bye bayiga abakyala baffe okuva mu Europe naki byebibereetera obuzibu naye nga eddiini y'obusiraamu nnungi nnyo ya liberating okumukyala kuva mu beginning edda mu Buarabu nga omwana bw'azaalibwa omutasooka ng'alina kuttibwa balowooza alina bad luck obusiraamu bwe bajja negamba ate mutta baki hadithi ekugamba nti bw'oba otutte n'ebintu awaka sooka gabira mwana muwala so n'olwekyo kino ekyokuwasa abakazi oba biki it is not a rule nti oteekwa kuwasa bana naye bw'obanga olina obusobozi obulamu bukumala n'essente zikumala neki ate ne muno oluusi nga mutegeeraganye n'omala gateekayo obukubiri. Tuyinawo a burning issue, Professor. Tuyinawo issue eyokyerera eya ndagabutonde bagita bati bakita mu Luganda nterezaamuko Professor bakita bati mu Luganda ndagabutonde obugalo okay bagita ndagabutonde yes issue eyo bilitambula twawulira tulina byetwawulirako mu kati ekyo kyali kizibu kya munnange nti kiki ekyabaawo ebyabeerawo ate ye nga tetuyinza kudda we babadde batuttidde ne doctors ne bagamba mugende mu rehabilitation home n'emikwano gyo biki byonna badde baganda bo tebajjayo sigala buna baki n'abaana bo so twalina okumala ekiseera ku advice ya doctor tuve wali we babadde batuddidde tudde mu nyumba gye bayita rehabilitation home ne badoctors wewe kyova olaba bano bonna abo tusula nabo even mu same room babiri okulaba nti tukola tutya buli obuto ogulaba bano ng'abatulaba ki tegwali tegufaanana bwe buti gwali mulungiko okusinga naye baagukuba n'ebyaddirya byonna so kati bwe tumala okugenda mu ekyo ate munnaffe yatukuba n'akola ki n'atugamba ati atututte mu kooti tetulabirira beki baana be ayina abaana babadde 3 nga si babo yajja nabo yali yajja nabo yabazaala mu nze abalongo n'ekiza abaddako so kati ekyaliwo ate ye n'atutwala mu kooti atukubye atugobye mu nju ate atututte nemuki mu kooti kati bwe tutuuka mu kooti ne bagamba temulabirira abaana maintenance naye temumulabirira ki netugamba okay nga tetunnagendamu ebyo byonna tusooke tufune paternity test eragaani ki abaana bwe banaatusalira okubalabirira tumanye nti abo bonna baffe naye nga temunnagenda mu paternity test wali otuukiriza obuvunaanyizibwa oba ebyaliwo byataataganyamuko twakola buli kimu abo abaana betwogerako abasitulu b'obulya bonna bazaalibwa mu United States of America naye kyenjagala okunyumizaako ate ne public bategeere endagabutonde bwe zaakomyewo kubanga twasaba paternity test omulamuzi n'azituwa naye bwe zazze omwana asembayo ate gwenjagala okufa zalaze nti si wange netugwawo ekigo nno kubanga omwana oyo yasinga okuba expensive mu Uganda okuzaalibwakwe
yazaalibwa mu Cedar Sinai Medical Center eri mu California, Los Angeles. Biru yokka ekuzaala omwana oyo yali emitwalo gya $300. Ezo obusinga obazaamu ye biliyoni simanyi wano yali azadde mwana wa biliyoni n'okugenda maaso. Olwo totaddeko z'ensasula ogenda mu Amerika abamuwerekera abakozi biki so omwana gwe bakanyuza ebweru ekyo kyatukubye wala. Naye ate olw'entambula ezaali zitambula ffe abamu twali suspicious nti waliwo ekitategerekeka kigenda saagala genda mu details mu ezo, naye era we were approved right. Era y'ensonga lwaki twasaba ekyo. Naye ye yabireeta mukwano gwaffe yagenda okutwewaabisa nga tamanyi repercussions ziyinza kuva eyo. Yembeera gye tutambuliramu. Naye tuli sorry, omwana was my best friend. Muto wali 4 years. Kati already tamanyi kitaawe. Wadde ye nnyina amanyi kitaawe. Abaganda bagamba nti ganyoko tannafa tomanya kitaawe. Ndowooza yafa. I mean what? Oh wow! Oh my goodness! But you talk about these issues lightly, and you know we tubanga twogera ku zino ensonga zino ezikwatira ddala ku mutima. Omuntu wabanga ayogera nga gwe bw'oyogera kiba kiraga nti oba yawona ku mutima. Omuzungu kitwandigambye nti oba you healed from all those wounds, from all the hurt. Did you? Okuwona? Yeah. Simanyi oba nawona naye nakitegeeramu ebintu bingi. Nti abantu batulimba kubanga ekintu bwe kityo bwe kibaawo era kikoze tayinza kuba nti tamanyi. Bwe bakusibye omwana oweerera, bano abaana bonda basoma mu International School of Uganda, okimanyi nti buli semester basasula emitwalo gya $2 miliyoni 7 n'ozisomesa omwana wa nasale. Owulidde taamu emu ekidirira kyeki. So tuli hard, naye at the same time amazima nago gakoze eki gavuddeyo. Always truth will liberate you. So mu ngeri eno wadde tulinamu okulumwa naye amazima gali tufuula abaki abedembe. Yeah. Okay. There was a report, according to BBC Africa podcast on 5th August 2023. Yeah? After a story was published in Monitor about a certain tycoon, nga yaina chaitamu nga ina bana 25 na batwala ku paternity test naye bagendo kizula nga bana 15 bebabe naye still waliwo yavudde. Okay, that sparked controversies of course mu bantu ab'enjawulo, naye omukyala Sarah Pendi yagamba mu parliament nagamba nti of course omwana kugamba bamukoleko DNA test nga yakazaalibwa kiba kisingako emitima awo kugamba buli omu amanye waagwa. That's what she advised actually. Nagamba the child born in a house is your child. Era nagamba nti if a man wanted a paternity test, it should be done when a child is born, not when they grow up. Ekyo kyogera koki? Kitegeeza kyawo before sikawulidde. Yeah, like yali advising anti omwana bakoleko DNA nga yakazaalibwa so simulinda kula because bwakula jukira kati mbadde best friends ate kati bambi ne bamukujjako oba n'agenda. So kirekawo ekituli ku muzadde. Naye results zisigala zezimu. Gadde bamukoze akazaalibwa kati bw'omuteekewo oyo nga yakazaalibwa omugabe nti wagundi olidde so pain ekyukamu naye nga
kigwayo nga kyekimu nze nga bwe nkiraba oba bamukoze nga muto oba mukulu. Of course omukulu yo kiri unfortunate kubanga tolinakyo oba okyaja bulungi owulidde naye omuto tolina weerawo gyomalaga mukanyuga eri n'omutwalo oli alina mukyala we nti ono omwana naye wammwe. Okay. I saw early this year, and around June, you were celebrating 26 years of sports excellence. Of course. Yeah. I love sports. Yes, you do. Yes. Why invest so much in sports? And I think education system na yekyuse muko institutions like Kampala University sports mukigamba mukitekako essira lingi nnyo. Lwaki? Yes. Lwaki era institutions endala zibayigireko ki? Zituyigireko okubalansinga ebintu academic naye tumufaako nnyo naye ne sports tukola ki abantu tebategedde babadde tebannamanya tofaali lyetutadde mu sports fe tuli private university naye okuva lwe twatandika 1999 okutuuka kati tewali gundi period eyitawo nga tetuleese bikopo si bya Uganda yokka bya East Africa ne mu Olympics abaana baffe gye bali. Lwaki? Lwakuwa ebya sports tubiteekamu okwagala tubiteekamu ensimbi tubiteekako okufaayo ate ekitunyumira okutegeeza abaana nti sports osobola okumuzannya wano naye waliwo okukaddiwa onoweza emyaka 4 sports wona batakyalina gwa attractinga naye byewateeka mutwe bijja kuba bikola ki bikuyamba. Abaana baffe babadde successful Nanyombi Halima Nakai Titus Tugume bonna group zonna mu mizannyo gyonna volleyball athletics football era ebikopo tebabikulaze awo bwojja ne bwojja na loole byetufunye mu sports tewali abiina batono nnyo ababiina webale kugattako tafaali olwekyo tutaddemu ssente ate bitwala ssente nyingi okwawa scholarship mugende Tanzania ngeeyo mwetaaga miliyoni 4 okutwala ttiimu y'abaana 120 abantu ba bulijjo ekyo si kyangu naye nze nange ebyamizannyo byagala ng'omuntu and n'olwekyo omulimu gwange nti nabugambye musomesa byenjagala nange byensomesa. Yes. Bwe kutunulya bwe nti oli musajja wa mirembe nnyo era wagambye nti no Miss Stella I advocate for peace era wono akaseera ke wasinkana ku Papa ekyo kyakyusa ki mu bulamu bwo? Kyakyusa kinene kubanga natuuka mu Vatican for the first time. John Paul the second oyo bannaffe batuga nti olwedde ali mu ggulu naye nze yali mukwano gwange ne tugenda mu kiseera ekyo twali n'ekibiina kye bayita World Conference on Peace on Religion and Peace nga tugeza okwadvocating ewa Papa ateekewo emirembe wakati w'Abayisirayiri n'Abawarabu naye nze nali president of the Presidium for Africa ku saidi y'emirembe nyina accolades nyingi. I'm an ambassador for peace ate nga ndi diplomatic ambassador wa Uganda ekyo wadde tonakyogerako nze nakiikirira Uganda over 10 years mu Saudi Arabia ne Gulf States era zino empasa z'obulabyo zonna nze nasooka okuza advocating era okujja wano so the ambassador for peace and also ambassador for diplomacy. Yes. Okay. Nga tugalawoko katono tulidde kikangeemu. What are you most grateful for?
mu bulamu bonna bonna paka wano oli? Motivation yange kulaba nti ndekawo omukululo ogw'olwatu abalala kwe bananzijukiriranga. Ennaku zino abaana baŋŋamba tujja kugiyita BDK legacy, Badru Kateregga legacy. Eyo yo kati gye tukolerera n'abaana kulaba nti omukululu gwe tutaddewo mu aspects nyingi tegusangulwawo mangu like that. Bannakigwanizi bano abajja nawulidde nti nkulinaanye ebintu byange kaŋŋende nkuwabire n'okuwabira. It's very very unfortunate. Ate n'owulirayo nga waliwo ababawagira kubanga baagala okufuna ku buseete obutono, oli bwe yabbye ku nze n'abagabirako mugende mu muvume nabo ne batandika. So omukululo ye motivation yange, saagala kuva wano munneerabire mangu. Era nagambe abaana wendiziikibwa naki bateeka okukolawo ekingeri ekiyitirirwa, because n'ebyange byonna babiteekako amwe man of 50 titles bawulidde. Yes, and ennyumba yange Butambala Lubiri Ssaabasajja bw'ajja mwatuula owulidde. Kati ebyo byonna balina okusigala nga ki nga baagala Buganda, baagala Ssaabasajja, baagala Uganda ne East Africa yonna okutwalira awamu. Ekintu ekitali kyangu naye ng'ate tubadde tukikoleredde. Ensonga lwaki maama guno gwakubire nga mumpiseeko okunyumya ne bannange bannayuganda okulaba nti ebintu ki bitambula bulungi. Mu seconds nga 3 njogererako ko n'abaami abali mu kutulaba olunaku olwaleero abaayita mu bye wayitamu n'ebintu ebirala okutwaliza wamu. Bannange neyanziza era nga nkuba omulanga eri bannayuganda bonna n'eri abaami bannaffe muyise bulungi ekisooka bakazi bano mubaagale mubawe ekibaagala naye ate mutegeereko newawe batasaana okukoma. Nze I am a prisoner of love kubanga ekizibu kyenafuna nze bwenjagala njagalira ddala serekamu. Naye kati neekubye mu mutima nti oba I am overdoing it. Gwe omukyala owange abadde atambulira mu nnyonyi buli mu wiiki 2 ebungereza addayo emirundi 2. Owulidde nakulimba byakoze nabyatakoze. Naye ate n'avaawo n'agamba nti kiki. So abaami mwegendereze nnyo enkolagana gye mukolamu ne bugundi, naye mubawe laavu yonna gye baagala, mubawe ebintu bye baagala, naye naawe weerekerangayo akako kubanga naawe oli muntu naye muntu olina ebigendererwa byo naye oluusi abalina ebibye. n'abakyala mungezeeko okweyisa obulungi eri abaami. Ng'Ekorani n'ebitabo ebitukuvu byonna bwe bitugamba omukyala beera mugonvu ewabalo. Bw'ona okikola laavu bagikolera basajja si bakazi. Omukyala bw'agonda laavu y'omwami yeyongera. Bakuyira buyizi we bati laavu. Exactly. Naye equality eno gye twagala tuli equal. We are equal but we are not the same. That's powerful. Otumpadde punchline nga tuggalawo. Thank you. Do you still believe in love as we go? Do you still believe in love? Sorry? Do you still believe in love? Yes, I still. Yes, you should. Yeah, it should be there. Yes. Let's close the week like that. But it needs to be balanced. I know. Okay, Kale, thank you so much, Professor. Well, we're
Program yaffe bwetambudde. He's a very jolly man, very energetic. Ate tumwagaliza birungi byerere emirimu gyo Mukama akwongeremu amaanyi gitambuze bulungi nnyo. Ne family yo bambi tugitumidde nammwe abalabi mbadde balungi nnyo. Don't forget to scan that QR code on your screen and tell us what you think about the show and also the different topics n'abantu mwagala tukyaze. We shall be here to serve you. Mbagala nnyo Mukama bakuumire. Amen. Assalamu alaikum.